Okay. Celebrity track Alan Cruz, Mr. Handsome alongside Devosh and tutuse wakaliga ku Vision Medical Center awagambibwa okubanga mwana muwala Grace Khan we bamulese okuva eri Entebbe ng'obulwadde bweyongedde. So tugenda kuba tuyingira wano tugende mu ddwaliro munda tulabe embeera Grace Khan gyali. Mu bangi nnyo mwogedde ebigambo bibadde bingi nnyo, alabika ali mu kukola video ya luyimba, alabika ali mu kukola ki, naye nga kyemmanyi obulamu tebabuzannyirako unless ng'omaze okukakasa omuntu ky'abaakola. So jangu nange tuyingire ku Vision Medical and Dental Clinic tulabe embeera Grace Khan nnyini gyalimu, tuleme kusala bannange bigambo, okitegeera. So tugenda kuba tuwogerako ndowooza n'omusawo atubuulire baatuse ssaawa mmeka, ensonga zaabadde zitya, okitegeera. Yeah, I think we wano we tugenda okuba nga tuyingira. Okay, eddwaliro lyerino wentuuse we tuli mu kuyingira tulabe ensonga zonna nga bwe zibadde, okitegeera. Yeah, so tugenda tuyingidde mu office ya doctor. Okay, doctor yone yakoze ku mulwadde era agenda kuba tubuulira omulwadde bamuleetedde mu mbeera ki, kwegamba tukole ebintu nga birimu professionalism, tuleke kwogera bwogezi mawulire na kukola byanjwanjwa because twagala okufuna likes ku Facebook. Doctor gye baleko ssebo. Kale ssebo, gye bali ssebo. Wano we tuli wanjagala omuntu mukakasa. Tuli ku Vision Medical Clinic e Wakaliga. Yes. Doctor, omulwadde waffe gwe baleese wano mu omuyimbi w'eggwanga Grace Khan, mulwadde sosoko otwulira bamutuusiza ssaawa mmeka, mbeera ki, buzibu buli ki? Kakati Grace Khan bamuleese eggulo ssaawa zaabadde nga mu 2:30. Bwe bamuleetedde nga omutwe gwadde gumuluma nnyo, okusinga abadde acomplaininga mutwe, then ng'awulira n'omubiri generally gwabadde munafu. Mpozi n'emmeeme yadde emusinduukiriramu. So kati olunaku lw'eggulo ne tubaako ne investigations ze twakoze. Kati investigations ze twakoze twesanze ng'alinamuko ku musujja gw'ensiri, ne tuzuula ng'alinamu ne ulcers ebibadde bisinga okumusumbuwa. Ne tumukolako n'aba nga yastabilizinzeemu, n'asooka n'addayo kewaka. Then kati abadde yakomye yazeeyo koko newaka. Yazzeeyo kewaka kuba yasuze waka. Kati olwaleero akomyewo bukomi okontinuinga ne medication ye, naye ng'embeera okutwaliza abamusimbi ajja kuba nga aba bulungi era tuli mumukolako bulungi ssebo. Amanya bakuyitani? Bampita Bukenya Felix ssebo. Gwe wamukozeeko kuva lwe yatuuse wano? Nze yamukozeeko kuba nze yabadde ku duty yesterday bwe baamuleetedde. Kane leero era akomyewo nga nze aliwo. So abawagizi babeere bagumu? Babe bagumu. Grace ajja kuba nga aba bulungi. Tuli mumukolako bulungi era embeera ejja kuba nga eba bulungi. Ndowooza tukkirizibwa omulabako? Mukkirizibwa omulabako ssebo. Awo nnyini we tugenda okugendera ate tufulume tugende mu ward omuli Grace Khan, bongere okutulaga oba twongere okulaba embeera gy'alimu. So sigala nange nkutwale mu ward Grace Khan mwali, tugende mu maaso okukakasa embeera eriwo. Obulamu temubuzannyiramu, obulamu bwa muwendo. Okay. Wano we tutuuse waliyo abalwadde bangi, tetwagala bayisaamu kamera, naye nga yeno gye tugenda mu ward. So tugenda kuddamu okwogera nammwe nga ne Grace Khan because abalwadde bangi nnyo ate abamu baagala privacy. So tugenda va katono naye nga musubscribing, ensonga zonna tuzitegeere bulungi nnyo. Grace Khan agenda tubuulira naye kimuli kyawulira ekimuluma kyekisinga omuluma. Tovaawo subscribing nga Celebrity Track, ate genda mu maaso twaguddewo channel ey'okubiri bagiyita Rock TV Uganda, nayo genda subscribing. Tulina emboozi ez'enjawulo ze tugenda okuba nga tukuteerayo. Tovaawo. Alan Cruz, Mr. Handsome, Celebrity Track. Okutwaliza awamu olunaku olwaleero si bintu bya ssanyu oba bintu bya kwejjalabya nga bwe tutera okubeera mu nnaku ezisinga, naye nga batwagamba nti tujja kutuusaako embeera ba celebrity baffe gye babayitamu, embi, ennungi, ey'essanyu, etasanyusa. So olunaku olwaleero tuli ku Vision Medical Center
wali mwana muwala Grace Khan. Omanya amawulire mangi agayitinganye olunaku olwaleero ku kitimba ababadde ku Facebook. Amawulire gayitinganye mangi nnyo nga gagamba Grace Khan mulwadde nnyo bamujja Entebbe. According ku story gyembadde nfunye okuva ewa manager babadde bagenze Entebbe kusanyukamuko having their free time, then obulwadde gye bwattukidde okitegeera nawulira ng'omuwala nno ng'amaze n'okuwuggamuko obulwadde gye bwattukidde kwe kumuleeta wano olunaku olwaleero. Wentukidde ku ddwaliro olunaku olwaleero nga bwe twagamba celebrity track, wentukidde ku lunaku olwaleero ntegeezeddwa nti Grace Khan bamutusiza hano ku ssaawa 1:40 era nga yakanywa eccupa ezo ez'amazzi ezakamugendako ziri eccupa 4. Okitegeera, so that means oguba musujja guli so high, bwaba nga alinamu ka bacteria akali so high. Naye nga twagala omanyi omuntu bw'aba mulwadde tekiba kirungi nnyo omwogeza, naye bw'aba agambye nti asobola okwogerako eri abawagizi be abagumye nti akyalimu amaanyi. Okitegeera, then ebirala manager ajja kuba atunnyonnyola kiki ekiriwo, naye nga manager temutandika bigambo bino byagamba musimanyi bagambye babasondere. Tebannayogera ku kusonda, just bayagadde ku updating abafan mbeera ki eriwo ya Grace Khan era ali mu mbeera ki. So katumubuuzeemu katono ne bw'anaaba ayogeddeyo ebigambo bibiri kasita omanyi mu culture yaffe kasita omuntu aba ng'asobola okuvaamuko ebigambo muddamuko amaanyi. Grace ndi awo ogamba ki? Obulamu kati ssaawa zino si bwangu si bulungi. Si bulungi naye Mukama ajja tuyamba, nja kuba bulungi. Kyatandise kitya? Kale wiiki yonna mbadde n'omutwe naye nga omanyi kale omutwe gusobola okuluma nga tokifaako nnyo. Kakati we twagenzeeyo nga manager wakunnyonnyodde nenfuna kale simanyi nange kyantuuseeko naye bakuba omutwe gwo gwadde gunnuma ne gweyongera ne gunnuma nnyo kwe kundeeta wano. So fa kati owulira otya? Mpulira bulungi kale just n'okusannyalala. Mpulira sinaba kuwulira bulungi n'okusinziira we najjidde. Problem gye nnyina ya mutwe kale gwo gubadde gukendera we guddamu naye nga nfuna treatment. Eccupa nnyanga nnyingi abasawo bagamba ki? Kale baŋŋambe nafunye ninamu infection ya ulcers zampisizza bubi, then n'omusujja ne kaleka oba nga manager wagambye ebisinga sibitegedde nnyo kale byabasawo naye ekyo kyemmanyiiko. So bafaani sooka obagumye nti embeera tennabijja nnyo nga yabadde kuba bafaani bonna batidde ku kitimba kiri ku Facebook, abantu batidde bagamba Grace Khan amawulire gagambye Grace Khan mulwadde nnyo. Ndabye n'abapositinze ebitali birungi naye obulwadde bubeera bwa muntu, omuntu yenna alwala just kyaguddewo nabadde bulungiko omutwe nga gwe gunnuma nga we nkugambye. But then after nekijja ne kibeera bwe kityo naye nga bafaani bange mbeere bagumu ngenda kuba bulungi. Bayimbi emikono gyange bancekinzeeko bambi mwebale nnyo bankubiddeko manager nga nzijanjabe kuba okuva okyabaddewo bambi he has been here, he cancelled his work nga omanyi n'emikwano gyange bonna weebali wano. Amawulire agali ku kitimba abantu bali buli omu ali mu kwogera bibye Grace Khan ali mu kukola luyimba alina oluyimba lwaleeta anti talent tebeera bwetyo. When you're talented Mukama akublessingireyo noyitawo tosobola kudda mbobadi ate obobadi mu kulwala tosobola kulya mbobadi kuba kati singa oleetawo akabadi ate noofa abantu obagamba otya. So okulwala tosobola kuteekamu kabadi ka luyimba mb'ofune sympathy nedda. Kulwala kujja ate era nga wekwaze Mukama yakuleese ate ngenda kuwona. Kuba kati embeera improving. Olya onywa appetite olina? Kale mbadde sina appetite neera nga omanyi oba okyali ku treatment okulya kuba kuzibuzibu naye era nnyina okulya nsobole okuddamu amaanyi okukola. Saagala kwogeza Grace Khan bigambo bingi nnyo koze embeera si nnungi naye katwogereko ne manager atubuulire situation bweri biru eri so high oba tuneetaaga okukwata mu nsawo twongeremuko.
ono nno omwami gwendi naye gwatamutegera bulungi bamuyita Kojja Kitonsa era Kojja Kitonsa wateranga omulaba ku Spark TV ngamba abuulirira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okutwaliza awamu. Ndaba tatera actually si Spark TV yokka ne BBS mbeerako emidiya zonna ez'enjawulo kuba nze ngeri gye ndi muntu nti nsomesa ggwanga ewali platform wembeera. Kojja olunaku olwaleero gwe manager Grace Can sooka otubuulire embumpimpi embeera yabadde etya? Embeera si nnungi naye nga yatandise nga ya lusaazisaazi kwega ekintu kyotasobola kukkiriza actually era bw'okigamba omuntu abasinga obungi bali abantu abamu abali Dubai, abali Abu Dhabi, abali Qatar, abali America, abali UK bawakanye bafaanyi ffe kubanga twabaddeko nabo ku ssaawa ndoza zabadde nga 11:30 nga tuswiminga live nga tugenda Ntebe era ye baalabye kino bagambye kisoboka mulwadde n'ava Entebbe ate kati essaawa eno ng'ali Wakaliga Nateete kisoboka. Grace yabadde mulamu kyenyinza okugane ng'ayinamu ka headache pain akali nomo ka bulijjo kuba kateera omulumba. Ndowooza nga bwe okuba bulijjo ajja kuba fine naye ne kitabuka. Kati omuntu yena bw'abaamu n'omusujja oluusi ng'ayinamu ekimusumbwa ndowooza bwe yaswiminzeemukko ng'obulamu bukyuka n'empewo na biki nagenza okulaba nga aŋŋamba nti teyeewulira bulungi then n'agendako mu mmotoka okuwummulamu ng'omuntu nenze gye tuli mu tayimu evaayo nenzija twadde bangi twabadde ffeeko oba nti nze naye twadde ne mikwano gyaffe ab'enjawulo neŋŋamba driver vuga tugende twatuuka ku Entebbe Express naŋŋamba omutwe gweyongedde nnyo tamanyi lwaki naye nga tutuukekoko tugendeko mu ddwaliro tulabe ekyokukola n'aguma ne twali tutuuka wakatikati awo nga twakayita mu Kitende tuclose nze tujja gattako tugenda branchinga off tuveeko tudde Busega ne kitabuka so twagenze tuuka e Busega nga jaamu mungi ne tusala mpanya omu nga bw'omanyi nti oba olina ppanya omutuuta naye ng'amanyi kupanya ne tusala ne tugwa ku wano ku Wakaliga Road. Ky'omukisa omulungi nti eno Vision Medical Center we wali family doctor waffe ate era nga bw'omanyi nti wabanga wali family doctor waffe ne Grace wadde alina okujja bo bwe balina otulifaalinga naye twatuusewo ng'embeera gyalimu basobola okugikwasaganya ne batusaba asooka abeerewoko paka nga batubuulidde ekiddako era kati babasawo bagamba Grace kye kimuluma nga Grace ekisinga okumuluma kibasoose okuzuula ku byonna ayina ekizibu ky'omutwe. Omutwe ogwo guva ku kubeera nga overworkinga nti ayinza okuba afuna obudde obuwumula butono nga akola nnyo. Then ekyokubiri bamusanzeemuko ne ka infection akaleeta ulcers. Omanyi awo tebamanyi nti ulcers aleetebwa na infection naye tulina infection esangibwa mu musaayi yeviirako okucreatingawo omuntu okufuna gastric ulcer. Infection ya bulabe nnyo ku muntu abasinga obungi bagenda amalwaliro nga ekizibu ekimutone nga takitegedde so ekyo weekiri lw'okuba nti abadde muntu wa kunywa yogurt yasangiddwamuko ne ka bacteria ka Brucella so bye bintu ebadde bimusumbuwa ekyennaku nti byajjidde mu mbeera ey'okuba nti ayina fatigue mu mubiri so we bakoze check up abasawo ne bafuna ekyo. Kati bafaani bo beebuuza ekyabbiru kiryoke anaasobola ozihandolinga ekyo tebatukyogera nako kyo tetukyogera nako kubanga era batuadvise nze treatment esembayo agenda gifunira Nairobi okutereeza ekiwanga kirinako problem ne tujja kisobola just twagala bagumya bugumya nti bo kye tubeetaagako ssaala batusabire kubanga oba oli tamwagala batamwagala naye mbulwadde ne mu mbeera ez'ekizibu tukwatira wamu era Katonda yatugamba nti wabaawo obuzibu bwonna mukwatiranga wamu ne busobola otambula obulungi tetusalira muntu musango. So basinga obungi bakibuusizza amaso ne bagamba nti Ntebbe ne Nateete waliwo difference nene nnyo kituufu difference nene twabadde ku abamu badde bamanyi mukola bupadi nti muli mu bubadi bwammwe biki bya nnyimba naye kansuubira abantu bakirabye era bakitegedde basobola obyogera obubadi
n'ennyimba naye togaana kizibu kujja, ezo ziba nteekateeka za Katonda. Bw'aba Katonda yateeseteese nti Grace ajja kuba mulwadde, ffe tetukisazaamu. Enkyo yakyogedde nti Bubali ne Katonda amuteekerateekera olulwe, so ffe twagala obbakkirizisa nti tewali kabadi konna. Alan Cruz wamu ne Divosh ku Celebrity Track wetubeera nga tukutrackingira aba celebrity ab'enjawulo according ku kiki baba bayitamu. Tugendayo nga abamu bagulawo enju zaabwe nga bali mu ssanyu, but then ate munno bw'abanga mulwadde nawe olina okumubeererawo kwegamba fe abasobola okubuulira ekituufu ne tugamba nti Grace ali mu mbeera bweti, Grace ali mu mbeera bweti, ne mulemu okufuna pokopoko w'enjawulo. Bingi gye bibadde bitambudde ku mukutu, ali mu bubadi, my dear, obulwadde tebabukolera mu bubadi ate eddwaliro tebalizannyiramu. Gwe yali alwazizzaako omuntu wonaawona nga yali mulwadde nnyo, kimanyi kyentegeeza. Subscribe nga wansi awo osobole okuba nga ate ojja kufuna updates ezisingawo awo. Ate genda ne ku page yaffe endala tulina ekintu ekyaki tugenda otandikawo genda okebere Rock TV Uganda, nayo channel yaffe ne tugenda tandika ng'oteekayo stories z'abo abaana abayise mu buzibu obw'enjawulo. This time round tetwatunuulidde ba celebrity, naye tugenda tunuulira ng'abo abaana abayise mu buzibu obw'enjawulo mu bulamu. So tulina story y'omuwala gwe tugenda okuterayo, omusumba yamukwata n'amuyisa bubi. So bingi nnyo bigenda okuba. Gwe genda bugenzi ku YouTube noonya Rock TV Uganda, subscribe. Stories nyingi ezigenda otandika okujja. So tulina channels bbiri, Celebrity Track ne Rock TV Uganda. Tovaawo subscribinga, webale nnyo okutwagala lino ebbanga lyonna. America, UK, Canada, Dubai, Abu Dhabi, Oman, n'ensi endala zonna zonna gwe gy'otulabira. Mwebale nnyo kwagala Celebrity Track kwamu ne Rock TV. Musibe bulungi, mweraba. Celebrity Track, subscribe.